Celebrity Track UG ku YouTube mujja kumbisanga ebingi nnyo ebisinga ku bino. Nakolena omukyalo ono yakubanga omuziki ebiseera ebyo nga naffe twali bato tujja kutambulira ku ogwo naye olunaku olwaleero mulina mbadde mwebuuza omukyala yaddawa omukyala yabulirawa naye olwaleero mulina bulijja nga ndi mu nnimiro tojja kunfuna naye kati mufunyi bbi abantu omuziki ku terefayina leero ku program kyamuka mu ddiiro lyo omuziki gubadde gw'amaanyi. Sarah Zawede in the building sokubuze kuba tulaba. Nze leero nina essanyu lingi kubanga terefayina nfunye omukisa ogibeerako si kutuulako butuuzi naye n'okubirako omuziki. Bafansi bange bali eri buli omu obedda ngamba ya kyekyo so nsanyuse nnyo okubeerako nga njogerako n'abantu baffe abalabi. Kabadde kawanvu nga toli nnyo ku stage totakulabika. Zawedde abadde wa? Nze okusinga nkola live music Zawi Band etwalira nnyo obudde engeri gye sitera nnyo kuba sidde kati mbeereyo abasinga okunkozesa musically be baagala live music naye nga bwemumanyi tubadde mu covid ffenna emirimu kati mitono naye before covid twali embaga pate emikolo byonna nga tukuba Zawi Band. Zawedde tali mu ggwanga yafuluma atakyali mu ggwanga era mu Uganda ayimbira mu nsi z'ebweru kino kituufu? Si kituufu tubeerayo tukuba mu bifo bu hotels awo mpolampola tukuba mpolampola oluusi otambulamu akatono nodda naye covid ye akyusizza buli kintu tino era emirimu mitono ddala mu covid. Bwogeraganya ku music wamwe gwe mwayimbirako emyaka giri industry nga bwe yali ne industry kati nga bwe eri kutandikira mu 2018 2020 kudda waggulu kikyolaba ekimisinga mu music waffe oli alimu ekinyusi? Saagala bato bange bankwate bubi naye ennyimba ezisinga ez'ennaku zino teziwangaala ge mazima tebantwala bubi zinyuma bayimba bulungi. Nze mulimu abaana bentu ne ngamba wow abaana balina amaloboozi gali nakyo sigakkaka abaana abato guno omulembe balina amaloboozi balina performance naye waliwo ekintu nga bonoowira ennyimba nti ngenda kufuna example ya luyimba oba lwali lwa mu South Africa waliwo ennyimba ezituula nga amatu tegakoowa ojja kuba oluyimba emyaka 2 amatu nga tegakoowa kale nga kati njagala nnyo eri Wamala kati nina oluyimba lw'ennyimba ennyo baliyita Talanta. Oluyimba lulina ebigambo bitono lulina instruments ntono naye lwatuula waliwo ekinyusa ekyo ennaku zino ekibula mu nnyimba zaffe ezaleero kyova olaba nti oluusi ffe mutugamba Zawi nga temufulumya nnyimba tukyanoonya ennyimba ez'ekinyusi. Nagamba abantu nti nze njagala mbeere nga Maddox oba Afrigo Band ne bwe bafulumya oluyimba lumu mu myaka 2 naye nga ngenda ddukuba osigale ng'olwagala emyaka emirala 5. Yes saagala kuba luyimba onyumirwe nnyo mu club onyumirwe mu dance onyumirwe mu mikolo enkyo nga olwerabidde. Ye problem yokka gye ndaba ku music wa leero. Zawi bwazuukuka ku makya asookera ku ki ng'omukyala olina abaana ewaka? Baabo tobalaba balabyeko wano biki ebisookerwako nga wakazuukuka? Ndi mukazi musabi nnyo era bwe mba ombuuza ebyokuyimba bwe mba siyimba ku stage bino ebyensi mba ndidinga worship mu kanisa gye nsabira so okusinga nsooka kukulembeza Katonda olunaku ne mugamba Mukama nga nakazuukuka ekigambo ekisooka okunva Mukama olunaku luno olukulembere. Yes ekya Mukama kye kisooka ebiddirira obimanyi abaana bano mbalaba abaana baneddalu gwe nga maama waliwo obulamu buli bwe twalingamu myaka giri kati bwobanga oli maama essaawa eno bukyuka. Omwana yenna omuto oyina kusooka musembeza ne mwetegeera bw'oba tonneetegeera na mwana mu butuufu togenda olina osooka omufuula mukwano gwo akwesige buli ky'onoogya mukama omugamba ojagenda okulanga kikwanguyira naye abazadde bakambwe omwana buli lwakulabye alowooza mu kumuboggolera naye ng'ate singa sooka ofuule abaana bo mikwano gyo ne bwe muba ku mikolo n'omuyita n'omugamba kino kyokoze kikyamu nga mukwano gwo era kaŋŋambe ngenda ku example bw'osanga omuntu n'omulinya ku kigere nga si mukwano gwo reaction eba nnene nnyo
naye ate bw'osanga omuntu n'omulinya ku kigere nga mukwano gwo mwesonyiwagana mangu naye oli alowooza tomwagala kati womulinyira ku kigere agamba nabagamba tanjagala kati n'omwana bw'ali because obeera obakaaluukanira buli kaseera oba boggolera obaye ogenda omugamba ekintu ekyamagezi ng'olwedde alina kiri mutwe tomwagala oli mukambwe naye nze nekya yange nkolaga nnyo n'abaana ddala abato banjagala nnyo because ndi mukwano gwabwe kyenasooka okukola obayiga omanyi bana abaana obalabanga abato naye obwongo buli sharp buyinza n'okuba businga obwaffe. Apart from music Zawi ki ekirala kyokola ebbali eyo gy'obadde osirikidde akaseera kano? Mbadde nnima enkumbi ogitegeera? Mbadde nnima ffe emmere munnaye mu covid tetwagigula twalya ya mu lusuku. Emmere gwajerimira? Eryenvu n'olyako ettooke n'olyako akawogo emmere gye weerimidde ewooma nnyo mwati. Yagadde okulaba ku Zawi ng'ali mu nnimiro banna ojja kunyumirwa ekyo kyonna kasita obeera ng'okyagala kinyuma. Kinyuma kati nga bula nti bwe nkwata microphone nyumirwa sifaayo oba enseera zeewobeera zeewanze kasita nkwata microphone nga nyumirwa kati n'okulima bwe kuli kasita omanyi ekiva mu kulima nti bwe naalima ngenda kugyamu mmere okikola na ssanyu ekintu kyonna kyokola ng'ogenda kufunamu okikola na ssanyu. Okulima kuno okuyigira kwani? Maama wange mukazi mulimi nnyo maama wange bukyanga nzaalibwa tasangako nkumbi wansi. Omuntu yali agadde ku kyalo kyokwo kuba oyinza osanga obbi bo ku kyalo nga bagamba manyiwaawo. Taata owange musajja w'abantu bamuyita Ssaalongo Sebikejje bw'otuuka ekiwenda n'obuuza ewabazaawo yewwa kuba ffe amaka gaffe gaaniriza buli muntu naawe kennyini ngenda kwaniriza tugenda kujja ffe ewaffe twaniriza abantu era ab'ekiwenda banjulira ewaffe waniriza buli muntu. Ate maama wange bukyanga nzaalibwa teri kirala kyenamulaba akola okujjako okulima. Bukyanga nzaalibwa ndooza tatange tagulangako ku mmere waka ebino ebirala ajja bigula biki naye emmere ya mu lusuku. Nze bukyanga nzaalibwa sirabanko maama wange ng'aguza ettooke mu katale ekyo nno nkyogerera ddala mu butuufu bwakyo. Yes so ne mutunuira bwe ndengaba naye ono omukazi ani baki abagenda okugoberera ebintu byakola ntugamba. Any message to the girl child there abakulaba essaawa eno nga ye alowooza music kyekikulu ate nga alina obulamu obulala after music bubaka ki buyinza okuweeza omuwala oyo bigambo ebibulira omwana w'obuwala? Abaana b'obuwala ng'ayagala kujja music n'okutwalira amawala bonna generally. Kale kati abaana abawala kye niyinza obagamba nti mu Luganda simanyi bwe nkwogera naye there is time for everything. Buli kintu mu bulamu kirina essaawa zaakyo. Edda abazadde baffe baatukubanga n'ogamba kati bano batukubira ki? Nga batukubira okwenjeera, nga batukubira obutakola mirimu, nga batukubira obutamanya kuwoza ngoye naye ng'olabanga abakuwa punishment. Naye kye baatuwa mu buto kyeyeffe. Zawedde ono gw'olaba olaba Zawedde eyava mu bazadde be bye baamuyigiriza. Kati abaana abawala balina okuyiga okuwuliriza. Emyaka egyo egyewaggula essaawa ezo oba olaba nga gwe mutuufu oba olaba nga buli kye bagamba tebalina magezi bano bakadde bano naye maaso eyo balina okujjukira nti buli action gye bakoze erina kyejja okuzza mu maaso. N'ekirala mpozzi bano abaagala okuyimba ffe Mukama yatusaasira ne tusoma twafuba okulaba nti tusooka kusoma. Mukama bw'akuyamba omuwala ali eyo ng'abazadde bo bakyasobola okutoola ssente ne bakusomesa kozesa eyo chance terikomawo kuba emirundi egisinga omuntu yenna eyewaggula tafuna mikisa. Mbalaba abaana abawala ku TV n'ayomba ne muzadde we n'ayanikula maama we naye teri mukisa mu kunyooma bazadde. Katonda w'oku nsi ye muzadde. Yes, then of course si bazadde bo bokka be balina okugroominga. Wuliriza ku bantu nze njagala nnyo okutuula n'abantu abakulu. Ne bwe nsanga omwana ansinga obuto naye ng'alina kyanjigiriza nkitwala. Nze Mukama anyambye nti ngezezaako okwekuuma mu mpisa gye ndimu olw'okuba nawuliriza nnyo abansingako. Ate n'ebintu byange mbikwata mpola nnyo. Yes.
wetutunulira nti kano ndowooza kaba kasembayo wetutunulira nti you are among the pioneers ba music at least mu Uganda wano abawanikako flag waggulu music wa Uganda n'abako gyatuuka tutunulira nti of recent balonkinze mama awards zigenda kubeera mu Uganda naye abantu abamu generally zimu nga kadongo kamu bava ne beemulugunya ne bagamba nti zina awards tebanominatinze category ya kadongo kamu ate nga bagamba tumbula music wa Uganda zino awards zino zina kye ziyamba ku music waffe bw'otunuulira zino ezaze mu Uganda. Sinnazigenda mu nnyo n'ekigendererwa kyazo sinnakimanya nnyo naye ekyenyiza okwogera kiri bwe kiti oluyimba olulungi luba lulungi ndabye Kenzo nga performing e German nga performing e Saudi Arabia nga language tebagimanyi but I tell people nti a good song is a good song oba style ki gwe bw'oba omanyi nti mpozi ekyo category obutagiteekamu maybe mass eyo bajja kulaba gye baginyiga naye nze mmanyi nti oluyimba olulungi it doesn't matter oba lufunye awaadi oba tolufunye naye oluyimba olulungi luba lulungi ekintu ekyo ekyawaadi kitawaanya nnyo abayimbi ba eri wamala tebafuna za awaadi naye music waabwe si gwe tuliko paka kati bajime Katumba tebafuna za awaadi naye music waabwe gwe tuliko paka kati Afrigo Band olabye awaadi meka zeefunye but nze beba idol bange bwe ntuula wali nendaba Afrigo Band ngekuba nze mpulira this is the best gye tulina mu Uganda naye as long as you're doing good music abaliwo abalijja bali kujjukira kwekyo era oliyigirizaamu abazze yes kati abayimbi tuve nnyo ku kintu ky'okupakuka n'okukolera ku pressure n'okukolera ku tension awards nyingi zijja kujja kati nze nnyinza okuba nayagala dde okujja okuyimbako ku telefina naye time yange yali tennatuuka yes so ba artist saagala bave ku mulamwa bave ku music ate batandika okuloza awards obufunze bakole music yagenda okwogera music akweyogerera quality ya music ekweyogerera kyovola baffe abamu mutubuuza nnyo ofulumya ddi oluyimba mujja mukambuuze naye bwengenda nakagenda mu studio nina ennyimba ziwera 40 naye as long as sinnawulira nze mu mutima gwange kino oluyimba lujja kukwata ku mitima nga ennyimba zange ezasookawo sigenda zifulumya era tusiba tukana ne manager wange why because I would rather munzijukirire ku quality okusinga lwe n'abafulumiza ennyimba nga 10 ate naawe respect gy'obadde ompa ate oginzijeko ogamba oyo kati ennaku zino yabaaki kubanga ocomparinga quality gye najja nayo so abayimbi bakkakkane mukama bw'abakwadde eddoboozi lyo ng'okyali mulamu ne myaka 2 maaso oyimba yes tuyanza kakati omwami yeegyali ewaka omuleseeyo muleseeyo olina obubaka bwoyinza okuba ku mwami n'omutumirako omwami omwami namugamba nina interview kwe naye nemugamba bwaba tannagenda waka sigenda mutumira yadde omulaga mu bantu lwaki tannaba kuteeka olaba empeta engalo ngeri gyokyogera mutanakola ki ne ku kwanjula kwa Reman nakimugamba ku TV bw'oba tonnateekako mpeta bagenda kuntwala omwami atandaba kimuddiremu nze empeta wala sinagirabako yes ate bajja kuntwala nno bali wano mu kibuga muyembe nti ngenda kukola ki oba akiwulira sweetie pie kaddemu ako sweetie pie siri muyembe nti ngenda bino byembadde misinga kuzaawe baby siri muyembe nti ngenda guno nno gwakubiri nga nkimugamba live on TV namugamba nga tuli ku ewarema naye manyi bambe he's planning something muri muntu atera nakusomoza nagamba waye mwaka ogujja tugira ate nakusula yakagamba waye kagamba loves me nagamba mwaka ogujja tugenda kwanja sigenda kulabula oyo bamuyita Sarah Zawedde kyembadde misinga kuyo wakyembadde misinga namwe kyembadde misinga okuwulira ku bigambo bye nti omwami sweetie pie abakugambye essaawa yonna omuyembe talimu obaka obusemeri abakyala kalinga naye ayina essuubi nga liryo lyolina nze ng'omuntu ebimbeezaawo bingi
ekisooka nze nkwata mpola nja kukikuddamu nze ndi mukazi mukwata mpola buli kimu ekyange nkikwata mpola tubadde n'abantu ne bandeka n'obasanga mpola ne bakuleka because nze nina peesi yange bakyala temukkiriza genda ku peesi ya mulala bajja batomeza kati nga nze buli kanaku mumbuza omwami aluwa ya naye engalo zino tezenkana abakyala njagala bakyugiza engalo zino tezenkana ate olw'okubanga tonatuuka gy'olaga nyinza okusanga emasaka ng'emmotoka breakinze down ate neekuyisa omupiira ate nga gwolina akapyata ate nga wandese nateete owe busega oyinza okuba wandese busega n'ompisa ku speed neekusanga emasaka ate nze neekusooka otuukawa kati ebyo obugambo obutono obwo abakyala babulowoozeeko buli muntu katonda yamuwa time ye buli muntu katonda yamuwa emikisa gye buli muntu katonda yamugerera tetuli enkanankana mukama kye yategeera Zawi si kyagenda okutegekera mukama kye yategekera omuyimbi omulala nze si kyagenda okuntegekera omuyimbi omulala ayinza okuba yamuteekawo yagenda kuba zihiti zikomeriza agenda kuba hiti 3 ate mbere happy ate nga z'amaanyi tukyongerako ekyo so abakyala bannange temukkiriza bakazi ate social media ennaku zino ewabya nnyo abakyala abawala bagenda ne bapostinga ebifaananyi napozingira ku mmotoka eyakabi napozingira ku hoteli eyakabi abawala bapangisa n'ennyumba ne bazeekubisamu ebifaananyi kati gwe omutima gwo ne gukyankalana n'ogamba nange njagala kwera nga gundi then n'ofunamu ebizibu mu kwagala okutuuka ku level gy'otakola ki gy'otannatuuka so buli omu katonda yamuwa kikye era kyenyinza obagamba buli omu katonda ajja mujjukira tulaba tumuyo akapeera k'oluyimba lwaffe maama mbaddikozesa likyayimba tugwemukokwawo ekibozi kyayi mama bambi tempulira bulungi muli ku mwali wange gw'osanyusa obulamu bwange kamere naawe tukomaawo obanyanja obanyanja oba musana mungi oba mpewo amanyi okuyimba mbere bulungi subscribe wangala Aisa Basajja